State Minister for Internal Affairs ekyo kifo General Museveni akigaba nga asinzidde ku biragiro kuva mu PLU era nga kirina okubaako abantu abamu nga ba musaayi gumu, abantu ab'eggwanga ery'omulirwano ery'e Rwanda ng'olina akalandira eyo, ekifo ekyo kijja kuweebwa. Era General Museveni ekifo ekyo akiterese bulungi nnyo bwe twogerera nga Dr. Muganga amaze okubeera nga akatiba kamuwandula olw'okubeera n'obutuuze obw'emirundi 3, kakati alondeddemu omulala era nga munne wa Muganga ddala era nga munna PLU nga bw'olaba Muganga. Kakati ekifo ekyo newankubadde abantu balowooza nti tebandiyagadde abantu kuva mu ggwanga ery'omulirwano kubeera nga bayingiza mu nsonga za wano, naddala bwe tuba twogera ku nsonga y'obutuuze okubeera mu nnansi, nga balabira ddala nti ebyo ebintu eby'ekikanga ekyo biba byabulabe nnyo okubeera nga eggwanga ebifo ng'ebyo, okubeera Minister for Internal Affairs, okubeera nga olina akakwate ku bantu ba foreigners nga kiba kyabulabe eri eggwanga, kitegeeza nti abantu baba bolekedde ofuna endagamuntu, bolekedde ofuna passport, olaba babadde bazifuna luli. Kakati ate essaawa eno kakati munnange General Museveni bw'ati ekifo ekyo nga bamaze okubeera nga Muganga akatiba kamuwandula hati yakayana teri yamanya nti era teri agenda mukaka kulonderamu muntu mulala paka era nga ayagadde. Kakati wetwogerera ne Muganga still already Rwanda yamaze dda okubeera nga ekkiriza okudinawunsinga obutuuze obweyo, kitegeeza kyakyali mutuuze w'e Rwanda Dr. Muganga naye already bibe biri approved nti kakati asigazza butuuze bwa wano bwamuweebwa obw'e Uganda bwasigazza. Kati n'oyo naye abantu be bakyakyanca era nga bagamba nti kati ate ye bamutaddebwa kubanga kati gwe batalese mu kifo kye gold dealer era nga abadde akola oba nga envoy mu ggwanga erya Madagascar. Ngenda kukitunulira wano nkirabe nga tugenda maaso n'emboozi yaffe eno, era abadde nga mu system mwali mpola mpola bw'atyo. Munnange bwe twogerako weetonze bamuyita weetonze, essaawa eno akola nga chief coordinator owa Patriotic League of Uganda PLU mu Greater Mpigi, era yeesimbawo ko ng'ayagala okubeera MP East African Legislative Assembly. Munnange weetonze Kisekka Juma gwe baleese munna PLU lukulwe era kati ye State Minister for Internal Affairs. General Museveni yakimuwadde bwe bagamba nti weetonze gwojja kuguwulira Kisekka ogambye ndaba ye Kisekka ye weetonze. Era banne bategedde batandise dde okubeera nga bajaganya era balina ensonga lwaki bajaganya. Kansooke nkuzannyira akatambi kano olabe okujaganya okuliwo. Breaking news. Agakagwawo. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni represents Dr. Lawrence Muganga ekifo mwabadde ataddemu Honorable Juma Owitonze. Naye tetwagala kerere this time around wano ku media. Tetwagala. Congratulations Honorable Juma Owitonze kati gwe batadde mu kifo ekibadde kya Dr. Lawrence Muganga. His Excellency awosiwabe naye akatale keka Dr. Lawrence Muganga mugenda muteekawa twandyetaaze okumanya si mu bubi.
ne muganga naye alina okubaako waateekebwa okusinziira ku bannaffe abali mu layini eyo, kuba kati wano baba bakakasa nti kati bagenda basensera bali represented, ate nga Muhoozi kirabika pulaani ye nene nnyo ey'okuba nti kubanga bali eri anko we gye yakava ku kyalo ennaku zino ayagala babiri butereevu wano mu gavumenti y'e Uganda, ekintu ekitasanyusa bannansi era nga bo balabira ddala nti ffe nga bwe tusobola kubeera nga tuyingiza mu nsonga ly'eggwanga eri ku mulirwano newankubadde bannayuganda gye bali eyo bamakanika oba baani bakoma ku ebyo. Waliwo n'abagamba bannayuganda nammwe Rwanda gye muli wano wonna wonna waliwo nga bo boogera na Luganda lwokka, bakanika be bakola batya? Tebali mu gavumenti, tebeesimbawo ku bwerosi katugeze bwe buba nga gye buli eyo, tebeesimbawo kubeera bakyamaani ba byalo, tebeesimbawo mu palamenti kuvuganya ku bwa MP. Tebaagala wa minisita bw'e Rwanda era nabo tebasobola kubakkiriza. Bannayuganda kibagamba ekyo nsonga nkulu nnyo, naye kakati bwe batyo baleese Juma Waitonze era nga munapyero yo nnyo. Kakati nga bwe kutegeeza nti ye muganga already naye wali ku katebe, naku zige yatugamba nti ye afuna sente mpitirivu nnyo gy'akolera ku university, teyeetaaga bino. Naye already eri abadde ali mu kugezaako kusazamu butuuze bw'eri basobole okumuwa, era abantu be baagala bamuwe. Ate General Museveni mulungi nnyo mu ekyo, bwe mwakayana ku musolo ogw'omutwe n'aguteeka ku bintu, kitegeeza nti kakati essaawa eno omusolo musasula mungi nnyo okusinga ogw'omutwe, guli gwe baali babakwatirako jeeke. Ekyo ne kibeeraawo. Kakati bwe mukayana ne mugamba nti kati ono nedda era obutuuze bwaki kati nga atwala obudde bwe nga amureplacinga ne kopi eyaoli, era abantu abo abantu be nga abaleeta kati noono naye amaze okubeera nga amutereeza amulongoosa nga naye afuna waamuteeka, kubanga ebifo bikyaliwo, kubanga olukwe luli lukwe lulamba lwakuwamba. Kyebereza Uganda eggwanga nga kati ojja gwendo ebifo ebisinga ebyenkizo ebisalawo tebiri mikono gya bannansi. Mukama Katonda. Waliwo n'akayimba ka mutabani wa wono DNA gwe yawandula bamuyita Kapuuni, bw'ojjanga n'ofa n'olaba amakulu ojjanga n'ofa n'okola ki? Muganda wange naffe tulinga abaafa katujjenga tulabe ebigenda mu maaso, naye nga kyekyo ekiriwo. Bimwogerwako bingi, kugambye nti bizinesi ze diira mu gold, ate nga era abadde akola mu state, abadde akola Waitonze, kubanga abadde akola kati saawa zino akola grassroots mobilization, era nga ayengeejinga nnyo mu Banyarwanda community, era nga be babadde abamu ku abo abakomplaininga ku bigambo by'okutaba bwa passport n'ebirala nga balwanirira bannaabwe. Ate era nga General Museveni kugambye nti abadde already nga yamuwa ebifo amutuma mawanga ag'enjawulo akolanga envuyi Madagascar. Kakati agenda kuba wansi wa ministry internal affairs minister omujjuvu eyadda mu kifo kya Kahindo Tafiire, Ephraim Kamuntu, era nga ono internal affairs minister oli state minister. Kakati munnange katusuubire, kubanga kakati essaawa eno bano be bagenda okubeera mu oversight eya Directorate of Citizenship and Immigration Control, the National Identification and Registration Authority, NIRA, the Uganda Police Force, the Uganda Prisons Service, and other agencies responsible for internal security, citizenship, and civil registration. Kitegedde muganda wange, sagala oddaawo ate ogambe saategedde saakoze ntya.
olira bali bakyakyanca nga kyangu nnyo era nga akasimu kagira bugezi nti waliyo nafa zakyekinze ine mumuwe bo bagamba abamwali mulowooza tibabawa muganga kakati olwo kati buli bajja babaleeta buli munyarwanda abe ng'afuna wano ID biki muganda wange kakati ontuusa okubeera ng'agenda kubeera ng'asoosowaza nnyo ensonga za Patriotic League of Uganda ze tulina kubeera nga tutegeera bubuuza munnayuganda essaawa zino nti bano ekigendererwa kyabwe ki kyakurepulesinga bannayuganda nze kyendaba kyekigendererwa ekikulu kakati weetonze essaawa eno alinda kubeera nga aveetingibwa alinda approval by Parliament's Appointments Committee era nga awajja okukubira ebirayiro ewatali kubuusabuusa bajja kuba bamamprovinze dda okusinziira ku constitution era mbakakasa nti ne muganga timulowooza nti mumulinde kubanga already eri Rwanda yamaze dde okubeera ng'ekakasa nti tekyamwinako kakwate ng'era bwe walaba bali oba abalala bonna bwe baali baganye bo already bamala dde okukola ki okubeera nga bakakasa ensi ziri zaawandiika dde ne zikakasa nti bano batweganye naffe tubeeganye kakati bagende bakola ebyo abali free bwe tutyo munnange bwe tuyimiridde ku nsonga ezo saagala onfune bubi naye nze nkimanyi nti obusika tosobola bukwasa mwana wa neighbor n'oba na mirembe ababo ne baba nga bizeezenga era oyagala babeere nga be basika baabwe be beesikidde be bakusikidde ebyabwe biba byabwe tonjaga nti kati omwana wa neighbor yategeera ennyo bimuwe kati Uganda eyolekedde akatyabaga era akatyabaga ako gwe munnayuganda njagala okubuulira nti bo abakikola tebakirina kubuzibu kubanga bali bannaabwe naye gwe munnayuganda kigenda kubeera ku expense y'oggwe nga ggwe singa byongera okubeera nga bibeera bwe bityo era nze nsigadde nga Uganda atalaje nga bulijjo wano mu Mikwesese Mukama Katonda akuume.